Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa era akutte bendera y'ekibiina eky'okuvuganya ku kisanja eky'omusanvu asabye abantu mu disitulikiti y'e Serere ne Soroti nti badde balonde gavumenti y'e NRM olw'obukulembeze bwayo obunywevu. Museveni ategeezezza nti NRM mu buyinza ebbanga ery'emyaka 40 gy'emaze mu buyinza erwanye ennyo okutebenkeza eggwanga lino mu by'okwerinda ebyenkulaakulana n'okugaggawaza abantu mu butereevu era nga kino kyeyolekedde mu nteekateeka ennyingi zereese okuggya abantu mu bwavu kwe kubasaba nti n'omwaka ogujja bagyesige. When the raiders were coming up here, to Serere here, from Karamoja. And I remember how Lafena came and disturbed this area and the other rebels, but we defeated all of them. So there is now peace in the whole of Uganda. And this is the first time Uganda has peace for a long time, because in the past there was trouble every time there. Trouble here, trouble there. Troubles can be there, but they should be solved. It is a weak system that collapses because of problems. But as we have seen, NRM is a strong system. Even when we have problems, we deal with them. President Yoweri Museveni tibwabulwa ab'e Serere n'ab'e Soroti abasuubiza nti agenda kukuba koolaasi enguudo eziwerako okuli oluva e Kuumi Ngora Serere okutuuka e Kagwara n'oluva e Serere okudda e Soroti era n'okwongera okusumusa amalwaliro agamu mu kitundu ekyo omuli n'okubawa General Hospital. Akulira ebyokukunga mu kibiina ky'e NRM Rosemary Nansubuga Senninde asitendereza nnyo abantu mu bitundu by'e Serere ne Soroti olw'amaanyi ge batadde mu kwagira ekibiina ky'e NRM n'okwagira President Museveni mu kulonda okuddako. Ate omukulembeze ow'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era avuganya ku bwa President ku kaadi y'ekibiina ekyo yennyamidde olw'ekibbattaka ekisusse mu disitulikiti y'e Gomba ne Butambala abantu bangi ne bafuuka emmomboze mu nsi yaabwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu okwogera bino abadde mu bitundu by'e Gomba ne Butambala ng'aperereza abaayo nti bamulonda akulembera eggwanga lino mu kisanja ekijja. Kyagulanyi agambye nti abantu b'e Gomba ne Butambala bamukaabidde ennaku ebayonka obutaaba olw'ekibbattaka mu bitundu byabwe ekitaliiko akuba ku mukono ate nga bakyenyigiramu be beeyita abanene abatagambwako. Essaawa zino omwe musinga ogoba ku mataka. Omuntu abajja abudde n'agoba ekyalo Kiramba n'agoba Koome ku ttaka n'agoba Kitemu ku ttaka n'agoba abantu ku ttaka. Abantu b'e Gomba nabagambye esaze wano kubajjukiza nnaku yammwe nazze bakubira tooki mu biseera eby'omu maaso. Abantu b'e Gomba bagenze babakyusa na identity mmwe kati mwe abaali abaako ne mufuuse emmomboze abasenze babasenze mwenna temukyalina boogerero. Bannange newaddeyo kulwana nammwe naye njagala mutwegatteko bamaama bataata. Kyagulanyi mu ngeri y'emu alabudde abantu nti ku mulundi guno tebakkiriza kugulirirwa butole bwa sabbuuni bakozesa akalulu kaabwe balonde enkyukakyuka gye beetaaga. Ebyo nga bikyali bityo abatuuze mu disitulikiti y'e Padeo ne Agago balombojjedde akwatidde FDC bendera James Nathan Ndalama Faabi obwavu buli mu kitundu kyabwe obuwunya n'okuwunya ng'abasajja tebakyayinza na kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe obw'okulabirira amaka. That's why we're in this election, to make that change so that you have roads which are cheaper and better in our country. We come in these elections, the main problem is poverty, poor infrastructure, and our health services and education is down. This should have been a road which should have been tarmacked long ago if President Museveni loved you, because this is a business road. Bw'atyo James Nathan Ndalama Faabi ng'abaayo abasaba nti bamulonda banaazeeko ennaku ebalumidde emyaka 40 n'okusoba egy'obukulembeze bwa NRM. Mu mbeera y'emu n'omukulembeze w'ekibiina kya Alliance for National Transformation retired General Mugisha Muntu nga yakutte bendera y'ekibiina ekyo ku bukulembeze bw'eggwanga yeewuunyizza engeri ekitundu ekyeruwero gye kifaananamu ensangi zino ate nga NRM gye yalwanira okuleeta gavumenti y'NRM mu buyinza. Mugisha Muntu agambye nti Luweero yandibadde yakizo nnyo era nga yeegombeesa olw'ebyafaayo bino wabula gavumenti eringa eyabeerabirira ddala kwe kusaba abaayo nti bamukwase entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga lino baloze ku kye baali baluubirira. Muntu okwogera bino abadde ayogerako n'abalonzi mu kabuga ak'e Luweero yakomekerereza okutalaaga disitulikiti y'e Nakaseke ne Luweero mu kaweefube w'okunoonya akalulu akanaamutuusa mu bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okw'omwaka ogujja.
singa tebali abantu abakkiriza okufa ne batukweka, singa baali abantu abagulwa ssente nga General Museveni bwakifuuse mu ggwanga, essente azitadde ku lutaali waggulu kati zasinza n'abantu abala wansi we bazisinza. Singa abantu b'eruweero nabo baali bagulibwa nga bano baagula, twandibaddewo, twandiwangudde nga tuli kilomitazi nga 3 n'atatuwaayo. Ekyo kyandimuleetedde okuyimusa Luweero. Ate ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Front kirabudde ku buuma bukalimagezi obwaleetedde okukwata ebinkumu by'abalonzi, akakiiko k'ebyokulonda bwe kaleese nti boolekedde okuvaako akalulu okutabaka amazima na bwenkanya. Ekibiina kino ekya DF kirumiriza nti okuleeta obuuma buno kujjuddemu okukukuta era lyandiba ekkobaane ery'okubbirako akalulu. Sabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda kayingiza kuno obuuma emitwalo 600 obumanyiddwa nga biometric voter verification machines nga bwakozesebwa mu kalulu ak'omwaka ogujja okukwata ebinkumu by'abalonzi. Omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Front ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde ku kitebe kya Democratic Front mu musomo ogw'ekibiina kino ogw'abasunsulwa okukwatira ekibiina bendera ku mutendera gw'obubaka bwa Paalamenti, n'agamba nti bannansi bakuumiddwa nnyo mu kizikiza ku bikwata ku buuma buno. Atuyamba okulonda obulungi. Ebiwuma ebyo tebijja n'amagezi gaabyo, amagezi g'olina era g'obissaamu. Oba tolina kyakussaamu era kibifulumya. Oba wasaze okuleeta kubba kalulu era okabba. Oba wasazeewo nti ogenda kuteekamu by'obadde okozesa bulijjo era by'okoleramu. Ebyo nno bye twali twagala okwewala bwe twagamba nga DF tetuyinzanya ku kika kya register gye tunaakozesa. Mu mbeera y'emu ekibiina kya DF kirangiridde nti kigenda kwegatta ku bannakampala abaafiiriddwa emmaali yaabwe mu mataba okubanja gavumenti ebaliirire. Tubategeeza nga DF tuli wamu nammwe era tujja babangirako muliirirwe. Era saagala muntu yenna agamba nti ekyo kyazzeewo Katonda bwe yayagadde, nedda. Katonda yateekawo amazzi gayita abalina obuluvu n'obulagajjavu ne bazibawo. Katonda si bwe yayagadde obulagajjavu. Poliisi mu disitulikiti y'e Mukono ekutte era n'eggalira abayizi 6 ab'essomero lya Bishop SS Mukono ng'ebalanga kwokya ssomero. Abayizi bano abasiniya ey'okuna nga kigambibwa nti sabbiiti emu eyise wakati mu kukola ebibuuzo byabwe by'akamalirizo baategeka okwekalakaasa ku ssomero okukakana nga bateekedde ekimu ku bisolo by'essomero lino omuliro, wabula ng'omuliro guno abaddukanya essomero baagulabuukirira ne baguzikiza nga tegunnalanda. Oluvannyuma lw'ebyaliwo ku lunaku olwo, abayizi bano baaweebwa omukisa okumaliriza ebibuuzo byabwe era olumaliriza olupapula olusembayo batwaliddwa ku poliisi okuzuula ekyabatanula okwagala okusaanyaawo essomero. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti abayizi bano bali mu mikono gya poliisi era ekyanoonyereza. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi y'e Kabalagala ekutte abantu 4 olw'okwenyigira mu okubba ebibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu ebitandise olwaleero. Bano kigambibwa nti bayingiza obusasi mu lupapula olwa Social Studies olukoleddwa olw'eggulo lwaleero. Abakwate ba ku ssomero lya Hillside Junior School ekisugu nga bano kuliko omusikawuto wa UNEB, Chief Invigilator wamu ne ba Invigilator abalala 2 ababadde bavunaanyizibwa ku bibuuzo by'essomero eryo okubikuuma obutabbibwa. Mu disitulikiti y'e Kaliro abayizi b'essomero lya Budiri Boys Primary School nabo bakwatiddwa nga wano akulira essomero eryo ba Invigilator 3 ne Chief Invigilator n'abasikawutu 2 bonna bakwatiddwa lwa kubba bibuuzo. Mu disitulikiti y'e Bundibujjo abayizi b'essomero lya Busalo Primary School bakwatiddwa ng'eriyo n'abasomesa abeefuula abafumbi n'abalongoosa essomero eryo ne batandika okulagirira abaana nga bano bakwatiddwa era babasanze mu Kabuyonjo. Mu disitulikiti y'Erira Director w'essomero lya Karen Junior School akwatiddwa n'aggalirwa nga kigambibwa nti abadde agulirira abakuuma ebibuuzo ebyo era akwatiddwa n'omukungu wa UNEB eyakkiriza enguzi. Ate mu disitulikiti y'e Kumi Chief Invigilator akwatiddwa n'omukulu w'essomero erya Kumi Primary School ng'ono yakozeseza olukwesikwesi ng'ayagala okubba ebibuuzo by'essomo ly'okubala n'erya Social Studies n'atandika okubigabira abayizi. Mu disitulikiti y'e Kisoro poliisi ekutte omusajja Katabire Bernard
ng'ono invigilator ku ssomero lya Seseme era nga naye akwatiddwa mu kifo awatuliddwa ebibuuzo by'akamalirizo nga yayokeza mu mpapula ezikolebwa abayizi okubalagirira ebyokukola. Ate mu disitulikiti y'e Kabale poliisi ekutte omukulu w'essomero lya Lwababa Primary School amanyiddwa nga Drake Kashija lwa kugaana abaana abawandiisibwa mu kitongole kya UNEB okukola ebibuuzo by'akamalirizo ng'ono kigambibwa nti yabagaanye okutuula ng'akyaba bangi ebisale by'essomero ebya coaching olw'abasomesa abaali basazeewo okwediima ye n'ategekayo okusomesa okw'enjawulo nga kwa $7,700 egirina okusasulwa buli muyizi. Ate abayizi b'ekibiina ekyomusanvu olwaleero bakoze olupapula olw'okubala ne social studies era olunaku lw'enkya baakutandikira ku saayansi ate olw'eggulo bakole essomo ly'Olungereza ng'abayizi abasukka mu 481 be baakoze ebibuuzo eby'omwaka guno ku mutendera gwa primary ey'omusanvu. N'okutuusa kati ensi yonna ekyewuunya ekibadde Tanzania olwaleero gavumenti weetegese omukolo gw'okulayiza Pulezidenti Nakyala Samia Hassan Suluhu wabula n'egugobako abantu ba bulijjo. Mu ngeri eteri ya bulijjo omukolo gw'okulayiza Pulezidenti Suluhu gubadde mu kibangirizi ky'amagye mwe gakolera mu Chaka mu kibuga Dodoma so si Dar es Salaam ate era ne gutegekebwa mu kisaawe nga bulijjo bwe gubeera. Omukolo guno gavumenti yagugobyeko abantu ba bulijjo era gwetabiddwako bikonge mu gavumenti byokka ebyayitiddwa ne guweerezebwa ku TV y'eggwanga buli agwagala agusanga eyo. Ekikoleddwa gavumenti ya Suluhu kyongedde okwennyamiza ensi yonna kubanga ne mu kalulu ak'ekiyita mu lugya akaategekebwa sabbiiti ewedde Samia ng'akozesa olukwesikwesi yaggalira bonna abandimuvuganyiza ku pulezidenti olwo akakiiko k'ebyokulonda ne kamulangirira n'obululu ebitundu 98 ku buli 100. Mu ngeri y'emu n'abalondoola ebyokulonda okuva mu mukago gwa Sadaka bakyekokola Tanzania nga beewuunya gavumenti yaggalira abagivuganya abalonzi ne baggyibwako n'omukisa gw'okulonda nga amagye ge galonda mu bitundu ebimu bya Tanzania ate mu bitundu ebirala obululu ne bubbibwa emisana ttuku. Akakiiko k'ebyokulonda e Tanzania kalangirira Samia Suluhu Hassan mu ngeri ab'oludda oluvuganya gavumenti na buli kati gye bawakanyiza ddala. N'okutuusa kati kikyali kizibu okumanya omuwendo omutuufu ogw'abantu abaafiiridde mu bwegugungo obwabalukawo mu Tanzania ku lunaku lw'okulonda kubanga gavumenti yaggyako intaneti ate n'eggala n'emikutu gy'amawulire mingi ddala amasannyalaze gaggyibwako byonna nga bigendererwamu okukuumira abantu mu kizikiza ng'abantu 10,000 battibwa naye nga mpaawo ayamba. Suluhu mu bigambo bye ng'amaze okulayizibwa ku pulezidenti atendereza nnyo akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti omulimu gwakoze gwa ttendo era tewali kuwannaanya basaanangule.